abamu be bayingiza omwaka buli mwaka bituzze wano kubategeeza nti ku luno tetwabitesitesi oba ensonga nti President Museveni yali yaggala ebivvulu. Tuzze kubategeeza nti ebivvulu bigenda kubeera ku TV. Bajjo event agenda kubeera ku TV emu zimu kuziri wano, agenda kubeera n'emizannyo n'abayimbi abayimba ennyimba za kadongo kamu n'engoma eŋŋanda. Eyo stage egenda kubeera ya Bajjo. Balaam Balugahale agenda kubeera ku TV era ezimu kuzigenda okubeera wano. Era mubeereko nyine nga kyenkuutira abagenda okubeera ku stage ya Balaam ne ku TV ya Balaam alina enkola baba tayagala kusasula abantu, ajjako essaati n'ayambala gomesi ne mutunula ssaati nga temukyamulaba. Mufube nnyo okulaba nti abawa kaashi mugende nga ssente zammwe muzirina. Emma Balunywa Emma Promotions tumujjukira nnyo mukyalenga ne munne Balunywa nabo balina TV kwe bagenda okubeera n'abayimbi ab'enjawulo. Abitex Promotions nga be mumanyi TV kwe nabadde era kwe ngenda okubeera n'abayimbi ab'enjawulo. Tusaba munyumire concert nga muli waka nga betulinda President Museveni okutuggula mu January. Ne Mutima naye agina TV gyagenda okubeerako, ne Alima Nabakula ne kampuni bagita No Entertainment naye alina TV kwagenda okubeera. Ne Keti ali Meka naye alina TV kwagenda okubeera, ebintu bino by'amategeko biseetinga. Ne twebaza UNCC ekulemberwa Salim Saleh, tuwebale UNCC ekulemberwa Salim Saleh. UNCC ekulemberwa Mwami Okerokero. Buli ekiri mu Uganda wano kikulemberwa abantu babiri, President Museveni ne Salim Saleh. Ekyo kyo mukitegere okutono olwaleero. Yensonga lwaki tubayisa olwaleero mubeere ku TV mugenda kunyumirwa omuzika. Abayimbi bamwe abadde bayimbira mu bivvulu ebyenjawulo bagenda kubeera ku TV. Kyoba okola kyusa bukyusa, Abitex akoleddewa, Keti akoleddewa, Bajjo wangoma ŋŋanda tumutasubirayo kyakyamaanyi nnyo. Ono abayimbi abagenda okuyimbirayo mufube nnyo okulaba nti abasasudde kubanga ayinza okubaddukako ng'enkola ye President Sirika tolimba tonafuna ensonga nzogedde nga President tanafama Uganda waliwo ebibuuzo oba abakulu bakibogera abalala. Yo Maseruko my event my promotions President Museveni olunaku lw'enkya bw'oba oyogera teweerabira okukwata Friday teweerabira okukona ku masomero nti abazadde basasula ssente zaabwe taamu esooka abaana tebaweza na mwezi, naye amasomero agamu wali olagidde buli mwana taamu esooka gyagenda okusoma tagenda kusasula ssente, naye amasomero agamu gakigaanye. Tubale tusaba bw'oba obadde oyogera nga nyongeza ku byabannange teweerabira kuba tewali kigenda kwogera kusingako awo, teweerabira okukona ku nsonga eyo. Amasomero galeka abazadde batwale abaana baabwe bajja kusasula taamu eddako. Nyina amasomero genyini bagabanja looni n'amasomero President Museveni bw'oyogera olunaku lw'enkya sooka otunuulire nti abasomesa benyini amasomero abaana gye balaga amasomero gali mu banka nakyo kino kitunulamu. Osobola otula ne Uganda Bankers Association n'otula ne association y'abasomesa bonna ne mulaba ne mwogera ne banka ne yongerayo looni z'abasomesa. Si kujja buzikuta abaana bagende ku ssomero ng'omwana wakati talina school fees nga ne gyagenda ku ssomero bamubanja. President njagala tubeere nationalistic. Ekyokubiri nsaba President buli ogenda Mr. President, let us try to love our country. Let us try to think about these schools. These schools are based on loans. They don't have money. The students, the parents, they don't have money. Everybody is playing this country. So, President, put our country first at your heart before opening anything. When you're sending a child to school, mind about it. Kindly request my secretary do that for continue with English. No, please. Nsaba kubagamba enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Enkola eno eya e-concert yajjawo olw'okulaba nti nno industry yali esirise nga ba-artist be bali mu nnyumba naffe abakola omulimu guno nga ffenna buli omu talina gwalabikira. Enkola eno bwe yajja gavumenti n'egyembulesinga President n'agamba abantu tujja kgenda ku e-concerts. Nsaba kugamba abantu bagamba nti kakati ate gundi yebadde ekola ffenna bwe tukola nga bapomota bwe tubadde wano buli omu n'abanga ali mu kukola Balunywa bw'anaategeka ekikola ajja kufuna ba-artist abawera 10 bajja okuwa emirimu olunaku lwanga lumu. Ne Emma ne Balaam kitegeeza nti ba-artist bonna bajja kusobola okubeera nga bali covered mu kaseera kano. Ate ne media houses ez'enjawulo tugamba twagala kuwa balabi choice nti omuntu asobola ogamba kandabe wano oba kandabe ono okusinga balooza nti omu yalina bwe tujja okulaba. So kyekigendererwa ekikulu kyokuba nti twasazeewo ffenna buli omu akole
ne media house ey'enjawulo concerts yimiriramu olwa funds olwa gavumenti okutabana ebyenfuna bya gavumenti byafa kikola concerts zaali zayingira naye olwomukulu John Lusani Musali yatuyamba tukole nga 3 so buli muntu abeere wakaawe ku TV ye so mugule ne airtime nga mungi gwolwo abakola omulimu guno tulina brand omuntu yenna yenna akola business olina okusigala nga brand yo ogiziise buli wetusirika nga abantu batumanyire okuba nti mu biseera bino ebya event tuba tuli mu kukola Balaam akoze wanakale bwe tutakola brand zikka wansi secondary ba artisti baffe betukola nabo ate bo oba oli abo babadde baliko bubi nnyo okusinga kuffe nti tugamba nti nga bwe tukolera ewamu Balaam funayo 10 million okola nalyo balunywa afune tusobola nga n'abalabi baffe ne ba artisti ffenna tufunidde wamu so tewali nnyo nnyo okufuna kwa njawulo kwe tutunuulidde naye tuteeka mu mbeera y'okweteekateeka naddala nga tuli ku njegoyogo y'okutuggulawo. Abayimbi abasinga bagamba nti babawa ssente nnyingi okubawa ne mubawaako katono. Baani abatuwa? No. Baani abatuwa ennyingi okubawa? Okuva wasale. Ansi eyo obwangu bwayo buli bwe buti. Saagala muntu agamba gundi bamuwadde nnyingi nampa entono. Kyali badde kirungi yasinga n'ekyo ekitono kye bamuwadde. Bemanye kuddamu kibuuzo akugambye abayimbi bacomplaining nti batuwa ssente nnyingi tuzibawe fene tubawaako ntono. Gamba abayimbi abacomplaining nabo babeere bapromota naffe tujja kuyimba abayimbi batuufu ama abayimbi bano bakatalawo ne bamuwadde million 6 katono nyo president muzeebuze biratukole kibuuzo mani Halima abali Madina ne mwami Luba owa Enkuka tugenda tutegesa ebivulu mu bifo ebyenjawulo ebivulu bino bigenda kubeerawo era tewali kigenda kubeerawo n'obutabeerako nga bulijjo tetugenda kusaba ssente tuyise bamawulire bokka n'ababloga bokka bajja balikodinga ebyetukola baweereze abantu abali ebweru babirabe tugenda kukolagana ne TV zino nga zonna bwe ziri wano zonna zafunye ku mulimu se tugenda kukolera wamu okulaba nti tuddamu okukola naye tukubira omulanga gavumenti nti ekikubo kikola nakasera ekola nakawa ekola tubeeramu abantu abataka wansi w'akakadde kalamba buli lunaku ebigulu tubeera 1000 nabwe tuleke tukole ki tukole concert eyamba abo abagagga bokka omwana ategeka ebigulu ebyo natasobola kusosola TV tajja kusobola concert so mutukkirize nga muzeeyi otegeka okwogera olunaku lw'enkya mu lunaku olw'okusenkya mu byolina okwogera ebikulu kkiriza ebivulu bikole naye ogambe nti anaagenda mu bivulu ajje ng'ali fule vaccinated nti era oba ojja mu bivulu jangu ne masiki yo manye abatamiivu tebagala kwambala masiki nga bwe mubalaba ne wano bwe tulina abamu omutamiivu asinga okutamiira tayagala kwambala ki masiki naye njagala muzeeyi akkirize tutandika okukola era ensonga enkulu ekwata kwabo abantu ab'ekika ekyo so ebyo tewazala okusibalya ku bantu kikola ebintu ebyamagezi abadde ayogera bulungi kandi nabiteekamu okusamba aba bannayuganda bonna zigenda kuboogerera mwenna His Excellency President of Uganda President Museveni twagala weeteke mu ngatto z'abannayuganda zetulimu ng'abaana banatera okudda ku ssomero naye nga amabala maggale abawaiters tebakola kubanze Bajjo events kaneeyogerere njogerera muntu wa wansi tibwentegeka ekivulu sigenda kwogera nga mutegesi wa bivulu njogera nga munnayuganda bwentegeka ekivulu ow'ebbaala atunda kondom owa hoteri owa bodaboda owa logi owatunda switi bonabona bajja ne bafunamu President Museveni njagala mukiteeke mu nkola ye namwe Minister of Health namwe abakulembeze ba gavumenti nti covid tagenda kuvaawo mu January covid agenda kubeerawo nga HIV n'omulaba nze mbadde nsaba President w'eggwanga namwe abatwala b'obuyinza muwulire obulumi bannansi bwe balimu demuli yemutunyigiriza insecurity yeeyongera obubbi bweyongera abazadde balina school fees abantu babonaabona amaduuka maggale kati ffe nga abategesi b'ebivulu fine twebaza tuwa e-concert ze mwatuwadde naye nga temunatuwa e-concert ffe okwegagawaza kuba Bajjo si kulwa kyakulya ono omululu gwe gumusumbuwa yali yandibadde wano mu kamera ayagala nnyo omululu ye olw'okuba nti agenda kukola e-concert alowooza ebizibu byawedde abali wano nga babajja abategesi b'ebivulu President Museveni nawe Jenosale Musalo w'ekitiibwa
mulowooze ku bannayuganda bonna mutuggule kuba saawa eno Uganda is breeding tugenda creatinga ebizibu bingi nnyo singa ojja n'olangirira ku TV noota amasomero omuzadde omutute ku ssomero agenda kugyawo school fees abantu b'amabaala baweerera abaana bawaitress baweerera abaana abategesi b'ebivulu baweerera abaana business zonna ensibe sekita zonna ensibe ziweerera abaana jangu ota amasomero naye nga ne business mbagenda okujja school fees abazadde ozitadde nsogera ddala okwebaza Jerusalem Sale for the first time tuyambe okubeerawo abayimbi ne bakwana abantu abakuli okumpi bakutegeerera nnyo leero basaidi yabaffe enkyato basaidi yabali ate wandi oli newto gwe ng'omuntu mbadde nkusaba nga wejjako akakundi akakutegeerera beera mu muntu w'abannayuganda bonna kuba Jerusalem sekolanga next to president olwatandikanga okusosolangamu abantu tibajja ngambye kino Balaam omanyi ono yasinga okuba kemiko mu Uganda nti Balaam angambye kino ate Abitex angambye kino n'owuguka kiba tekikola Jerusalem Sale nga bw'asalawo okuyamba bannayuganda bonna yamba babbajja abalinamu ku busente obutono oyambe n'abanaku abatalinamu kyakulya zirowooza sina kinyongerako kyamaanyi tebagambye ekyo ekyobutagala kwambala masiki covid yankute mutokola ne covid musujja kino njaga mutereze kamera mwe namba buli mugende mudwalire Masaka ekitovu mulikodinga likodi ya Bajjo zinasoso okulala ku bamito micro amakoloni babita biche ebintu ebyatubya ebyo ne bitu bemugamba covid omupya bwe yankuta mukadwa mukunamiza bampadde startup na covid nempona covid coronavirus gwe muna Uganda alaba Bajjo oyina okulya obulungi oyina okubanga obo ina sirimu beera kwala vizizo bobo ina cancer ne ulcer agenda omire eddagala covid ate abantu balina birwadde covid yesenyiga wafono wa bulijjo kino ngenda kyogera ku TV kasiti covid yankute mutukula ne banchekinge mutukula nenvayo nawonye kati nva kola test level biri mu motoka ndi mulamu sagala mutise tisina abantu na covid bana abantu mu government munumba mafia abatayagala covid yagwewo ngabano lokwa bazimbe ebizimbe njagala mbabulira abantu bazimbye ebizimbe mu covid buli gola ba ku TV ngatayagala lockdown yegwewo abafunamu tamanyi nti wali omwagaze emijera kati sawa zile nakasongola atalina kyakulya njagala nsaba president tonayogera muliza bulungi si abufuzi naye njagala president Museveni aleme kulowooza nti covid kyekizibu kya Uganda abantu bafa omusujja waliwo abakazi abafudde nga bazala sirika byenjogera bya magezi waliwo abakazi abafudde malaria leero covid ekasi yatta abantu bwe tuba tugenda kuteggwanga tuleme kwekwasa covid owayi tutebera bya kisibu omanyika tugofuna ssente ozimba ebizimbe naye abanaku tebazimba naye ngati oyo saagala aleme kulumirwa abantu covid tatta disappear from here kundi eri nga tugenda tukumba paka ku Masengere mwe namba yise ncha mujje Encha sawa nnya tugenda kukola ki tugenda kulaunchinga nkuuka omukolo gw'enkuuka gutegekeddwa era enteekateeka zonna ziwedde emikolo ba promoter banange ffe natutukanyiza kimu buli omu twegabanyiza TV tuyinawo ntono naye ffe abakola emikolo tuli bangi obudde twagenze okulaba nga bugenda tukwata Abitex bwateeka ku ssaawa ze zimu mwenteeka ate tetugenda kusobola kukola mu ssaawa ze zimu TV ne tuzigabana era buli omu akoze programu ye nga tekootana na programu ya muntu mulala programu tugenda zikola live ffenna nga buli omu avuga yiye ngenda kuba kwasa tumulumu Abitex akola lumu Balaam akole fena tugenda kuba nga tukola tujino kakasa abantu nti mutuule wammwe bino twabimaliriza ffe tugenda bikola bye tubadde tukola bulijjo ne mujja ne musanyuka mulimu embeera nti mugenda kusobola kusanyuka leero ne mutuuleeka tugenda kola buli kimu ekisoboka okubanga muli happy fireworks tugenda kuba fireworks atuyingiza omwaka polisi twagisabe baluwa etugamba tetuyina kuba fireworks muzeeyi bwe yali atugamba yatuogamba ebigambo bino byenjagala polisi ewulire yagamba agenda crashinga buli muntu abonyaabonye omunayuganda naye ate eyo polisi eyagala crashinga munayuganda kuba eyagala kuyingira mu mirembe gya munayuganda bw'otandika okugamba nti teri fireworks kwasa tumulumu oba olina obuzibu bw'oleeta mu Uganda kuba eryo ddembe ly'abantu so mbadde nsaba polisi mu kifo ky'okuyambako okugamba nti mugenda kujjawo fireworks mutuyambe mutuwe polisi emala mutubulire measures ze tukola okuteeka mu place okulaba nga tukuba fireworks waffe ebiriro liro tugenda bikuba tetugenda kuyingiza abantu mu bivulu byaffe naye mugenda kuba mulaba ebiriro liro ku TV tugenda kuba nga tugazetinze tewali muntu agenda kuyingira fe tugenda kubeera omuntu kube fireworks waffe mu kamera mu mulabe nga tukuba ebiriro liro kati okujjako okutya kwa mukama wange ono mukwano gwange okyola obuzibu buliwa butuleke tukyakale tukube ebirala mwabisiba leka ne watuyiyiza tukole muleke abantu babeere happy
ekinsigula kubanga omuntu ofuna olukusa omuntu owandiika n'ofuna olukusa era n'onnyonnyonnyola ekintu ogenda kukikola otya olw'okuba nti ffe abategesi atali mutegesi asobola okugamba nti mbistopinze kuba tategedde ngeri ki gy'ogenda kukitemaatema naye ffe twatemyetemye mu ngeri gye tulowooza nti ejja konvinsinga bakama baffe batuleke abantu basobole okusanyuka twatemyetemye ne tuteekawo measures kuba ekyabadde kiganisa fireworks kukuŋŋaana tebagala bantu kukuŋŋaana tebagala bomu kugira mu fireworks tebagala bintu byakwonoona mirembe kati ffe tugenda kuba fireworks nga measures zonna tuzikoze tujja mukubira wantu nga tewali bantu bajja mucekinga bajja kumuwerekera kumulondoola okulaba ng'avuga bulungi tannaba kugaana kugulawo kukwogera muzeeyi kwagenda okwogera ku Lwokutaano kye tumusaba kimu kyokka nti waliwo abantu beyagalira emyaka egyo gyonna kuva lwe yaggalawo emirundi gyazze ng'ata siteepu ezo mulimu abantu beyagalira nga mu siteepu zonna tebaliimu buli siteepu gyajja ng'ata buli kantu kajja ng'ataako mulimu abantu nga tebaliimu be baffe emirundi gyonna gyatadde tuli mu busibe so mbadde nsaba muzeeyi ng'ajja okwogera lowoozako ku sekita yeeyo kubanga sekita yeeyo buli lwojja okwogera buli koota akatono bwe kati ffe totuta naye nga tetulaba abasawo bakola amalwaliro gonna maggule bagamba covid atta era aluma amalwaliro mukolamu baki bw'omubanga amalwaliro mukolamu bantu be bajjanjaba covid bennyini kiba kitegeeza naffe tusobola okukola measures ezisobola okutambulira mu covid kuba sirowooza nti abasawo tetubaagala mikono gyaffe tubaagala nnyo naye naffe bwe tweyagala so tuteekewo measures sekita zonna zikole ffenna tubeere nga tukola naye nga tetuli mu mbeera eno tutambulire mu mbeera eno naye ng'abaana basobola okusoma amasomero bagenda gata kubaddayo bana ku masomero abaana ba Abitex bonna tekuli alina school fees bonna abaana ba Abitex tekuli na mwana n'omu gwagenda kusasulira fees kuba ebintu bye byonna bisibe talina wajja ssente